ebimu kubisibya oba kwegamba ebisiba omutima gw'omusajja obuyonjo bwo obuwulize bwo n'empisa zo n'engeri gy'okwatamu ebintu kamulumba jjayo ebigere byo naawe kasasiro lwaki omala obudde bwo mu nnyumba eno njagala kakasa ntino togenda kufumbirwa kabulaza kati ebyokola byaki lwaki ebigere byange obijja ku ntebe owaaye kubanga gwe okubeera mu nnyumba muno kundeetera okubeera nga siina mirembe nkimanyi oli malaaya kabulaza tajja kuwasa malaaya owaaye lwaki ozemu ebintu ebyo fuluma tambula genda kati ate kabulaza wamusangira gwe kano oyina kikyamu alright ate era katugitandike bulambalamba bankola yange okusooka okubagulizaako ku biri munda okategedde munnange katugenda kubanga tugyerekera tuli ku firimu yaffe MUKA MALAAYA ekitundu kyakubiri naye munnange nkusaba ensonga za like esooka ozikoleko kati bambi likinga bannange waliwo challenge emu gye njagala tukole lwaki tubeera nga basubscriber tuli bangi nga likes ntono lwaki mazima ddala lwaki mukola ebintu likinga likinze nkale webale ku likinga alright katujjabe firimu yaffe it's me your boy VJ JoshK ate nkujjukiza nti no gwayagala okufuuka top best wa VJ JoshK gula buguzi t-shirt emitwalo 3.2 direct oba emitwalo 5 nga nenkofiira kweri kati munanga batana construction finance bachagitaddemu ensimbi okategedde tana construction finance bajja kubeera nga tebakuwola mwandatu ensimbi omalize ekizimbe kyo wekibanga kiri commercial omalize ekizimbe kyo ate ojja kubasasula oluvannyuma lw'okubeera nga ate otandise okola mu kizimbe kyo sente katutandike wano wennyini we twakomye era tulaba ku bimu ku byasembyeyo okulabibwa mu firimu yaffe eno twasembeyo okulaba ng'ono mukwano gwa Kalimu kyokka nga sisita we naye akimanyi bulungi nti ono malaaya kati siisi we yakikonfigalinze mu mateeka nga kiraga nti oli Kalimu kwegamba muka Joshi esaawa zino azannya buzannyi nga muka Joshi maama yamanyi muka Joshi byaddala kati ono yakibazeebazeemu ng'ateekeddwa okuba malaaya kuba mukwano gwa malaaya ateekwa okuba nga malaaya abasuubuzi b'omu bikuubo babeera n'abasuubuzi bannaabwe ab'omu kikuubo kategedde kati ne bano abatunzi ba Central Africa era batera okubeera nga mikwano gy'abatunzi bannaabwe ab'obudduka mu Central Africa taata maama yamusazeeko What is the nature of your business? Why business yo kikula ki kali lugambo yamuwaddeyo A business idea. Mama business jenkola business why mean chengamba Tony is in a better oba Tony explain to you. ya ino kuchikunyonyola ekyo mama Tony your manager. oli musiru Tony ye manager wo What do you do for mutabani wange ye manager wo nkubuuza kiki kyokola business yo nabaki ombuuza mama mpulire emmere esiriira ndi mukufumba komawo wano nkubuuza mama omuliro gukwata kansooke mmale okufumba yeekwasa kufumba mama kati kasita okitegedde nti malaaya mugamba afulume agende bugenzi balwanirira musajja kati n'akomawo mupaati tuwulire amagezi why njogera naye mbonoonya mmere okyekeka ku mmere yamutunuulira Sonia. n'agamba Sonia Is your mother aware that maama wo you cheated on your husband? akimanyi nti wakiitinze ku bbaawo era ensonga lwaki oli wano ekiki jjukira ne Sonia maama yamubuuzizza kubikwatagana ku bbaawe lwaki yeesibye wa muganda we kati ono yaleeta point maama onansonyiwa kanzireyo nfumbe just nkirowoozezaamu bwentu gwe kyanaggwe ekiki kyempulidde owulidde kyagambye oba tokiwulidde kituufu You have fooled me for a friend. ekitegeeza obadde onfuulinga ebbanga lino lyonna ng'ompita kafulu kumbe ompita musiru Everything is okay between you and your... nenkubuuza n'oŋŋamba buli kimu kiryokke masekati gwo ne bbaawo naye ng'osirise wayenda She lie on. Did she just... alimbye oba ayogedde mazima mbuli ekyana gwe weyenda did you yendi You are not talking. gwe nkubuuza toyogera
What she just said, the allegation she byayogedde nti no relationship yeetabusola okubanga wayenda ku bbaawo bituufu. Yamala olumusuulamu n'agamba naye wano tewaabeereke akali koti kupaakinga kuva wano kaneegobe. Why? Mukama we nno najja. Okola ki? Ni naawe tugenda lindako. Ndeka. See, I beg, Tony. Tony. Again. Bino mbimaze. But they've been abusing me. I don't want to get nze nkoye okubeera nga nvumu abantu bo. Saagala oyawukane n'abantu bo ate nze nkoye okunvuma. Otegeeza. Called me a street girl. Olaba. I agree, no problem. Oyo Sonia ampise street girl nzikiriza. Kale wemba ndi malaaya kangende ndaaye kubanga bwe kiri kati lwaki onsibira ano kangende. Admit to being a street girl. Ni naawe ani agambye mbo street girl kyendi. Need to know a lot about me. Anti yeefudde amanyi nnyo ebinkwatako. Come between you and your family. Wabula saagala wabeewo kituukawo masekati go na family eyo nde kangende. My sister. Ni naawe sister muleke. Okay, I know that you're a good person. Nkimanyi oli muntu mulungi onaakanya kuwaaniriza malaaya. Things started, but amugyemu ekinyusi. Joy was out of frustration. I know that deep down, yamuwanda. good heart. Namugamba nkimanyi wansi mu mutima gw'oli muntu mulungi. Want to be. Toli malaaya. Wateekeddwa okubaawo ensonga ebadde ekozesa ebyo naye gwe beera nange. Bambi. Good person. Oli muntu mulungi nze bwe nkulaba. Abalabye balaba nze sibiraba. $10,000 a year. Namugamba munnaye nja kwongera ne kasente. Nje kwasaganya sigala munnange. Sigala naawe ndeka. Sorry. Ndeka naawe. Okimanyi onyirira akalevu. I can't believe that my own brother. Kale sobola kikkiriza. Nti kabulaza wange ayine malaaya. Mama. Me too. Join hands together. Mama ekituufu tukole amagye oyo omukazi tumugye wano. These days. Afulume n'ennyumba. Kubanga mutabani ayinza okufulya kikafu. Katonda tasobola kikiza ekyo nga ndi mulamu. Yes, and it will not exist today. Kati gwe kyoba omanya okuva nakati. Kati ngenda kumulaga nti nno nze saakolebwa mu bbumba naye wakati bakambaawo Katonda mwe yamukola. Kati agenze mulumba afulume ayagala tayagala. Kyana kiwala mwana mulenzi olwayogedde naye n'asirika ayoze. Why? N'asigalawo. Nenga muwala nabakyasobola okukola ebintu bino. Kati bakazi bannange muwulire ekituweesa credit. Kati maama abadde azze n'obusungu omukazi ono amugobe. Kyamuggwako we yalaba ng'omuwala ali mukwoza. Just imagine. Laundry we yafunyemu obuzibu. Mwana muwala yazze mu bbaafu nkola ya kinnawadda. Nayoza. Kino kyakola ne sisita wa kabulaza wa muno tasobola kikola. Akutte ez'amaama, ez'omwami, n'eza Sonia mulamu we. Ali mukuzooza. Kati ng'otandikirawo ogoba. Butufu mulimu abakazi nga kizibu kya mugoba. Tosobola kwata mukazi akola bulungi muyonjo. Omukazi omuyonjo oba otandikirawo okumugoba mazima ddala. Ebimu ku bisibya oba kwegamba ebisiba omutima gw'omusajja obuyonjo bwo obuwulize bwo n'empisa zo n'engeri gy'okwatamu ebintu. Kamulumba jjayo ebigere byo naawe. Rubbish. Kasasiro. Wasting your time in this house. Lwaki omala obudde bwo mu nnyumba eno? Assure that you will not marry my. Njagala kukakasa ntino togenda kufumbirwa kabulaza. What that for? Kati ebyokola byaki? How would you forcefully take? Lwaki ebigere byange obijja ku ntebe? In this house irritates me. Why kubanga gwe okubeera mu nnyumba muno kundeetera okubeera nga siina mirembe. Be a street girl, never. Nkimanyi oli malaaya. Kabulaza tajja kuwasa malaaya. Why? That again. Lwaki ozzemu ebintu ebyo? Get up. Fuluma tambula genda. Kati ate kabulaza wamusangira. Gwe kano. What is wrong with you? Oyina kikyamu kinaye. Top of your mind? Obuliddwayo ebirowoozo bimwawukanye n'ebigere byo. This girl says I'll just usual. Wabula baby wamanyambuka agulu nzije nkusange. Ne bannange nze kangubuli amazima gennyini sisobola siima mukazi wange gwe sister nondeetako lugezigezi model ya sirweno. Are you out of your mind? Gwe kano obwongo bwo bwawukanye Frustrating mubiri gwe. the source of my happiness. Lwaki omalako essanyu? Go. Why? God forbid will I allow you marry a Katonda kikafuwe tajja kukkiriza kuwasa oyo malaaya. you, but it will not work. Wabula nkubula tekijja kukola. You know, sometimes I am so ashamed to Okimanyi your brother. ebiseera ebisinga ne mpulira ensonyi okubeera kabulaza wo. Same thing that you're guilty of. Owaaye ogamba nti omuwala malaaya nga naye wali olaayizaako. I will throw you out of this house. Kati n'onkubuulira wotankwata bulungi ngenda kugoba mu nnyumba eno. Amulangidde. Nga omanyi nti omubbi tayagala bamubbe. Luno oluwala
nange kanduvume nayowezenga muyayi najja atalulinye kati nno ne Sonia yaliko malaaya naye w'omulaba okuliiza ekya malaaya aha kati munnange mwana muwala ng'ajja mu buliri bwe n'abeera n'agamba omanyi Tony I've decided to leave. Munaye nsazeewo ngende kankuleke ne famire yo. But not out of your life. Wabula ngenda kufuluma nnyumba sigenda kufuluma bulamu bwo. Your mother and sister for their actions. Kubanga munange ebikolwa bya sister wo ne maama wo si birungi tebanjagawo wano. Kanfulume nnyumba. And I can't fight them. Nesi mutima gwo sobola balwanisa. Ate naawe saagala oyawukane nabo. Karim. You need to stop talking now. Mutuufu lekera okwogera. You're a great woman. Oli mukazi namige. You're a red gem. Oli mukazi wa njawulo. And I want you here. Namugamba nkwetaaga wano. Togenda. Tony. Thank you so much for coming into my life. Munange weebale kujja mu bulamu bwange. Thank you for everything you've done for me. Era weebale byonna by'onkoledde. I want you to know this. Ntuufu njagala omanye. You make me so happy. Ekituufu ondeetera okusanyuka. Ompe essanyu. The deepest part of my heart. Ate n'ekirala. I love you. Okuva ku ntobo y'omutima gwange nkuyagala. Kati yajjanga malaaya. Kati ali mu love sebo ne onaba mukama we please. Aba mukama we. Malaaya tali mu love ne mukama we. Omukulu naye kino kye yayagala dda obwedda abadde tagala banja kati kakisi n'akaleeta kubanga bamugambye I love you. Mu bufunze masekati g'abano waliwo omukwano. Okudda ku bano. Oyo musiru yatwala emitwalo gyange 3 yagaana okujja okumpa saavisi. Well, Dave. Olaba. I will advise you to forget Karim. Amagezi ge nandikuwadde Kalimu mwesonyiwe. Fortunate for you because you will never get the chance. Kubanga tojja kuddamu funa mukisa kuva gyali. If you really want your money. Wabula oba oyagala ssente zo. Kiriza nzikuwemu ekiro kirama gundi nedda. Njawula abasoga ku bakiga. Njawula Omunyarwanda ku Munyankole. Kati munange watampa service njja kumpa ssente zange sigwe. Always Karim. Omufiiranga ne bannange. Kimubiri Kalimu. Kiki kye siina? Nze siina gundi dduuka. Siina dduuka. Nyaki tekuli. Oba amaaso g'olusambwa ge gamulekerawo. Kuba kati amazima genyi omwana ono alina amaaso ga green. Mwete mugalabye. Amaaso ga green aba muntu oyo. Hi Karim. Hi Karim. Sup girl? Oli otya mwana? Kati amukyaliddeko. This your mood is not changing at all. N'okimanyi ono omusajja tali mu kukyusaamu yadde. Join me, let's go and hustle today. Wabula omanyi tugende omuweeko akutuliza agweyo ssente ze zigweyo. Very okay. I just Ndyoke naye njagala kuwummulamu. Just need to rest. Naawe. No, you need to go out there and hustle, okay? So kugende ebweru oyo hasolinge. See, I meet you. You know how crazy that guy can be. Okimanyi oyo omusajja singa ajja n'okulumba omanyi bw'ayinza okubeera. Ndeka. Real? Okakasa. You need to see how easy it was for you to say you would give him back his money. Negwe muli kiyita kyangu omuwe ssente okusinga ng'omuddiza ssente zonna zaakinga akaduuko kyakayina. As for me, I need to go out there and hustle because I don't have any. Abula nze munnange saa zino nogenda okukola kubanga sirina kasente kankoleke. I said just go. I need to rest. Agamba kale tewali buzibu genda njagala kuwummula ongobye bw'otyo tonjagaliza mukisa. Sebo ne Malaaya aba ayagala mwagaliza omukisa. Malaaya omugabi munnange nkusabira mukisa Katonda kikole ofune bakasitoma bangi mu bufunze. Katonda kinkolere. Like this, babe. Genda mu maaso. Kati? Okay. It's so beautiful. Thank you. Bano baba babiri. Omukwano weeguli. To stay here till I'm able to sort out the issue at home. Kati mwana mulenzi afunidde mwana muwala apartment endala. Friend can visit. Ewaka maama ne siisi engeri gye bafuuse akobitanga. Able to come and visit you. Kati asazeewo abeere eno. Namugamba mikwano gyo mbakiriza
okujja naye si kusiibawo Very much. kubanga nja kujja mbere naye nakamuna sikinaako obuzibu mukwano. Thank you for me at the shop. With the weebala okunyambako ku dduuka ne bakasitoma munnange. Mwana muwala yazzeemu n'akola emirimu emirala si giri egy'obuduuka akasazeewo akola ate omulimu omulala. Believe in love again. Munange wandeetedde okuddamu okukkiriza mu mukwano weebale. Bana bawala bano bamalaaya atuuka ekiseera nga laavu yamutama. Ebiseera ebisinga baba bamenya mitima ng'omutima gwamenyeka. Ebiseera ebisinga buba bwetaavu bwa ssente. Mwana omu yampa sitoola ate temumbuuza nali nkimayo ki yali mukwano gwange just twali tugenze eyo kwogerera firimu. Twali mubala nga tugenze kuba firimu live ntuddako ku mobile ne tunyumyamu. Yampa sitoole ye ekyamutwala mu bamalaaya nga ne wooba gwe wabula ate osabanga kimu Katonda n'akubeererawo ebizibu ne bitakutuusa ku kintu ekyo kuba si kirungi. Kati maama yanenya muwala we n'agamba wagobye wano Kalimu gwe ng'okola gwakwebaka ekiyungu kiddugala buli wamu waddugala. Namugamba gwe kati no sijja kuganya kuddamu kwogera bwoti ebyekisiru mu nnyumba muno simanyi siri mukozi wa muntu yenna. Situkolongose kalabe nze maama naawe nze nkugambe siri maidi wa muntu yenna mwene nnyumba. Ate kirabika ensonga lwaki bbaawe yakugoba toyagala kukola obukyafu bukajjudde. Omuntu omukyafu ekituufu obukyafu buno butandikira kungulu. Ayinza okubanga tusobola kungamba nti ennyumba ekulema okulongoosa olwo ekizimbe kiri kirongoosa. Mwana kati omutabanyi ng'ajja. Wayi mutabani okomyewo? Nkomyewo maama. Olunaku lulungi maama. Luyina buzibu kulikayo? Aga maama oli okentike? Nolabika okooye? Kituufu kyo nkooyeemu mami. Kale sooka ogende waggulu ate omale okomawo. Abale opumulemu ate seconds maama with 2 microseconds ate ndaba ekiddako. Maama. Mama. Yes? Kiki? Is the kitchen so dirty? Ekiyungu nga kiddugala. Ate tewalina kyakulya. For him out of the house, the least you can do is ask. Mwagobye Kalimu okuva mwene ennyumba mbadde manyi system ebintu ebyajja bikwasaganya. Boys, please. Wayi kakkanya eddoboozi. Olina nnyoko. Position mama. Is good at housework. Okimanyi? He can cook nice food for you. Nkimanyi nti Kalimu mulungi mu kulongoosa ewaka n'okufumba emmere ennungi. Naye empisa ze si nnungi. Nsonga lwaki tumugobye? Infect you with deadly disease. Oyagala abeere ng'agenda agigalabanja eri n'eri akuleetera ebirwadde I'm hungry and there's no food to eat. Ni mama nawe nkomyewo ndi muyala mu nnyumba temuli kyakulya ate ongambe mbuno. Don't worry. Wayi teweeraliikirira. I have plans for you. Nina pulaani zo. To the village, but I didn't know that she did not prepare food before. Just mbadde ngenzeeko mu kyalo ne mbadde simanyi nti agenzeeko mu kyalo ne mbadde simanyi nti yategese ekintu kyonna abula kankole order bajumya baleete ekyokulya. And cook delicious meal for you. Kangende nkufumbire. Nze kennyini ngenda kufumbira. That deleted. Kankole delivery. Just hand. Joshi Lusaniya ali wali ate ne mmenye nammwe abataagala kufumba. Don't order anything. Owaaye toodalinga Joshi muleke. Ndeka. Ama Joshi Lusaniya bandeeteyo olw'emitwalo 4. Babe. Oh, hi, baby. I know you've closed from work. Munaye nkimanyi. How's the day? Ovuddeyo ku mulimu olunaku lwo luli lutya? Naye. Created a vacuum that no one can occupy. Namugamba munaye nkomyewo waka n'ekituufu aleeseewo ekituli omuntu omu kyatasobola nakubeerawo. Business. Ekifo kiri empty. Relax. I'm talking about my MUKA business. Kati obuzibu nga bunajja asoose mugamba ntazeeyo ku bizinensi kuba agimanyi nti anedda nzizeeyo mu tonninnyira. Enzeeyo mu ka bizinensi ka tonninnyira. So omwana muwala ono abadde class. Abadde mu makilasi ng'agitunda. Naye olw'okuba nti yagudde mu laavu ne mwana mulenzi Joshi yasazeewo ate biri abiveeko abyesonyiwe. Era yazzeeyo mu katonninnyira ke. Wabula mwana mulenzi ye tonaamugambye ekyoke mukwano nkwenyumirizaamu nja kujja ate nkulabe. Kati mwana muwala ateesezza n'amugamba kankuweereza ekyokulya teweeraliikirira. Ate kulwa emmere nga etuuka
asikali package agifunye ezitowa ate n'akawoomwo ekali emusaayiza naye talina kyakola munange kino ekitereke kiva wa Kalimu kijja wa Bulazo Auntie Karim say Auntie Karim give Ghana food. Agambye emmere ya mukama wange. I didn't send food to my brother. Oli mulwadde Kalimu yaweereza emmere. I want to give my brother a love portion. Kitegeeza gwe naawe ogirese amuteremu obutwa love portion kwegamba kanyo kawulire kankutsibidde awo. Na food. Naawe n'emmere bumezi. Oli musiru. Yisiise bimwabi. You would have taken this food to my brother. Ekitegeeza mba butabaawo badde ogenda gitwala direct wagure. Afana, see, I follow this guy online. Just nze ngoberera biragiro. Bangambye njireeta njiwe mukama wange kyekyo kati genda ogiwe. Ogambye nkugambye genda ogiwe. Kugiwa. Okay, no. Kale kanjiwe nina kasasiro mu lubuto leeta wano. Give it to me. Kale jimpe. Nze kennyini njagiwa kuba kati oyinza. Kanjiwe waliyo kasasiro mu lubuto kanji gundi jimpe wano. Nawe nze kangende nkikuba ebinnyo. Stupid guy. Kisiru kino. Mana make her dispose. Nawe madamu kanjiwe nina ka. Ai. Asikali nalimu obuto. Omwejo gwonna okiraba ekikozi mwana nayo madamu naye afuugidde ekirala wakiri agindese nze emmere nenjiwa mu kasasiro alina kasasiro mu lubuto lwe luyikamu emmere nnungi ate naddanga eva madamu Kalimu asikaali tebaamuyisa bulungi asikaali kati mwana muwala yazzeeyo mutonninnyira munnange obuveera buwera alina obubala bamusazeeko bubi waayi obadde olowooza osobola okwekweka nkunoonyeza wano nawali nga tolina woolabika omanyi either tugende wako ompe saavisi oba ompe sente zange kati ono ebyamalaaya yabivuddemu owaayi olowooza nze nkutya nze sikyali mu bizinesi zammwe obanja mmeka 30,000 naira. mpe esatu kirabe mbwe esatu kwata teekamu akawunti yo n'ateekamu akawunti namba bamuteeko sente teekako sente kati teekako esatu I don't send you 50. Mteddeko 5. 20k for long. Ebirifuna kyolya. How much you say you send? Kati otunda otya emmere yo. Tambula ogenda ogigule wala tomanyira. So waiting the way I feature. They go. Genda. Tema. Just come out. Kirabe. Ate todda wano. I'll still come back. Nja kudda. Business. I go invest into your business. Ate ezo sente nja nazizza tuziteeke mu bizinesi yo nze nkubuulira. Omulamu tawoneka. Mom. Kati munnange. Amaka my friend. Bayina no program za kufunira omwami. Omukazi omulala kati namaka. Omuwala y'amaka ayagala afuuke n'amaka wa muno. You're welcome. Munnansanisa okulaba. Nkale munnankibuju. Gwe. She has grown into a okimanyi omukazi ono akuze ate nanyirira buli wamu wajjudde ennyama. Mama, you can say that again. Mama ndowooza okiraba. Why I brought her? Omanyi lwaki muleese? It's why for my brother. Njagala afuuke mukyala wa Kabulaza. Ekyo kituufu. There's no point asking whether you like it. Sisobola kubuuza nsonga oba naakwagala after all onkiraba. See? Mama okirabye? It's such a cute. Bannange oli mulungi neno mama obaala. Sonia. Tekiwoomera matama. Go her name again. Owaayi Sonia. Ogambye yani ye amaka. To give her bikyuseemu muyite lumunamaka kubanga gano amaka yagatutte dda. Maama basazeewo baleetere mwana mulenzi omuwala omulala. Yimirira mundabe kyukamu 360 laba kiro laba obungi bannange. Definitely like her. Mbowaaye Josh anaamaga ne Josh Omunigeria sinze wano siyita wano siyita inebbeeri liri over excess liri overloaded loadinze nnyo. Follow me. Kati mama ng'amugamba amutwale mu buliri
omukulu asange kiwedde mbwasange saini munangira basabu naye abigula ebisambi n'ebita enjawulo negative 1 katiddiwe kati kyokka ye maama musanyufu mbu mutabani wajja kinyumirwa ebiddako byonna katuzisanga ate ebitundu ebyokusatu kugamba nti no subscribing oba tonna bamugenda kukabya batonna bagusabulisanyi teekako ne like gwe ate firimu tubeere nga tuginyumira oleme kuddamu kusuwa ku screen yo nagamba baba besties banga ab'enjawulo ku 0758733334 ku WhatsApp mpeeza message erinnya lyo najoobeera ebyo wobimaliriza ofunyawo linki za gurupu zaffe ng'ojoininga kategedde munanga wegatta kuba besties abo bolaba ku screen yo agala ogula t-shirt munange still emitwalo gibe 3.5 t-shirt ya VJ JoshK ate oba odinyerevu n'ofuka top bestic omanyi tulina ba besties ab'enjawulo tulina ba momo besties abe bakozesa ka mobile money nagamba Josh kwata ya amazi tulina ba top besties be bagula t-shirts tulina ba besties abo bogenda okusanga mu group zaffe ku likinga ku subscribinga kotirinnya class please joliko nungi neera yongera mu koko era ka bestie kasigalako ofuke momo bestie oba top bestie kasikale mu kitundu ekyokusatu ejjudde ebyokuyiga songa ate enyuma awali Morisi Sam oba JoshK mu Nigeria kiba kirala JoshK